bannayuganda era Mukama yeebazibwe. Bulijjo ntera bagamba nti buli muntu omulamu ateekwa okwebaza Mukama, era ekigambo Mukama yeebazibwe tekikozesebwa mulokole yekka, wabula buli akyassa omukka alina kwebaza Mukama kubanga tuwali mu magezi malala gatufuula balamu. Nsaba okutegeeza bannayuganda nti ndi mulamu. Twagudde mu bantu b'emmundu ne batukuba amasasi nga tulina omukadde w'ekkanisa. Omukadde w'ekkanisa teyalutonze wadde mu ddakiika ezazzeeko nasobodde okufunamu olungubanguba ne nvuga emmotoka ne tugenda e Mulago, nange gye nafunidde treatment. Nsaasira ab'ennyumba. Omukadde w'ekkanisa mwazaalibwa wadde twafuuka baluganda kuba mu Kristo tubeera baluganda, era tukola ku nteekateeka ez'okuziika kugenda kubeera ku Lwakutaano. Naye nga mbeebaza bannayuganda essaala zammwe, nkyali mulamu era egguliro lino ndikoze nga ndi mulamu. Treatment ngifunye, sirina mulala bwe nzijanjabiddwa okujja ku ddwaliro lya gavumenti e Mulago, era kyekyanzijjidde nti vuga ng'odda Mulago oluvannyuma lw'amasasi agabadde gawandagadde ku mmotoka. Katonda abampeera omukisa, abakuume, Katonda akuume Uganda. Njagala kwebaza abantu mwenna abazze e Namayumba okundaba, omukulu Balamu Balugala gwe ndi naye wano, Honorable Mawanda owooluganda ono Lasaaliza, n'abalala bangi nnyo lwakuba nti bano be bayimiridde mu kamera n'ennyumba ejjudde, wabweru wajjudde. Nfunye ku mukisa ogutali gwa bulijjo okulaba nga bateekawo tenti n'obutebe ng'awandibadde olumbe nti nafudde ne babireeta, mbirabako nga babiteekawo. Nkyali mulamu, mbasabira obulamu n'omukisa, tewaliwo okwevuma 2024. N'ekisinga obukulu, siyina muntu yenna gwe nsongamu lumwe nti ayinza okuba nga yali emabega w'okukubwa kwange amasasi, naye omulabe Setaani ye yakikoze, Katonda n'amuswaza. Nkyali mulamu kubanga mu maaso ga Mukama bye yantuma okukola tebinnaggwaayo. Singa bibadde biweddeyo nandibadde nagenze, naye nkyaliwo. So tusaba abalina emitima bwe gityo kubanga mu Uganda sinze gwe basoose okusindirira amasasi, n'abalala bangi, abalala baalugenda. Akaawonawo ndowooza kati tubala batono, General Katumba Wamala. Nange nebaza Mukama nti angasse ku abo bawadde second chance. Sina bigambo bingi byakwogera. Mukama bampeera omukisa okuggyako muganda wange Balamu ng'alina kyalabye. Honorable Mawanda, twagala kusooka okwebaza Mukama Katonda ayakuwonyeza amasasi omusumba Bugingo. Amawulire gano we gatuuseeko ffenna twenyamidde, era ku makya ga leero Mukama waffe General Muhoozi atulagidde tujje tuleete obubaka obukusaasira n'enju y'omugenzi omukadde w'ekkanisa yafudde, nti ali wamu nammwe, nti gyali ali ku mirimu gya gavumenti, naye wanaabanga akomyewo agenda kufuba okulaba nti akwegattako. Ate akusaasidde nnyo, ate ne yeebaza ne Katonda nti abatemu babadde baagala kutta ggwe naye babadde baagala kulumya ye. So ye nga omuntu agamba nti yawonye okulumizibwa omutima omukwano gwe singa yavuddewo, nti era anyoleddwa nnyo okufa kwa omukadde w'ekkanisa. Ali wamu naawe era agamba nti ajja kusigala nga akwagala, era yeebazizza Mukama okukutaasa obulamu bwe. Byebyo. That's it. Tumaze.